tuli wano kupye mwe mugalozi tuli wano mujinja nga tuli kwekalakasa lw'abaana baffe batugaanidde basibyewo geeti akuna muchezo guno mulemesi gwa muzanyo tetwazaala baana bakusiyaga abaana tetwabazaalira mu bisiyazi twagala baana baffe akuna muchezo twagala baana baffe mutuwa abaana baffe kyetwagala kano twagala baana baffe era omwana gwe bansiyaze tajja kukkiriza kwogera nti bansiyaze naye kimaze okutegeerekeka nti abaana babyemwe mugalozi basiyaga abasomesa basiyaga abaana kitegeerekesa ensi yonna nti byemwe mugalozi basiyazi mukoda lwaki awasa mukazi mwine tuli kwenda mukoda wano tulukoleku wanga tayenda mukoda amufulumye ku isomero tulina obulumi bungi ino z'omwana wange muyaka era asomera mudde yaidye mu maadi ali omwo ndimakoba bampa omwana wange bademye banye bamuye ebisiyaga ifo mukoda abisemye batukobye mukoda omukazi gwalina waka mukazi timusada aye mukoda asala abaana be mukoda alabye ebisiyaga owulidde batuwa abaana twogere nabo bajja tubuulira amazima oba owulidde kasefe batuwa abaana baffe bajja kwogera amazima kuba omwana osobola amugaanira kwogera amazima owulidde bwebanga kituufu mukoda naye kituufu abanga bali kwogera kituufu emize gye tukiri ku ssomero bandibadde bajja ne bakiriyalinga de eya ne batugamba nti omusomesa naffe bituguddeko budde owulidde naye gye bakoma okudiployinga abasirikale abalala ne bagana twogere n'abaana baffe ekitegeeza the practice has been going on batuwa abaana baife twogere n'abaana abaana nabajja osibula abasomesa nabajja osibula buli kimu aye banaloba tulina kuwaza tunyire geeti kwaife idukira abaana kusaba abaana basaba busabe twabala abaana baife aye kabisa weno bali kutulobera okwinjira geeti okwogera n'abaana ku lwaki batuyambe bemale batete abaana baife aye ngazirawo wida kubona ekijja okwirira kisakalemberozi mba mpumwire obwira ayambala ekikofira ku mutwe yayambala empale yafuuka musaada era abaana babakozesa buloogi ebuwenge abandi bakozesa nokodi ku moonlight abamoonlight erisaidi kyawo tidi ali kupopola motinga bisiyagala ekisomesa abaana era eriyo omwana gwebakobye yamwona naye yasosala omwana bamwetesita fe tulikwenda mukoda lidi ya wano ngaba oji bapyemu emu wano tulikwenda mukoda lidi yatwalina iwano ife tuli kyetuli because of isomero eryo lwaki nga twononera isomero eryo isomero abaana bavuire wano tunatuna tulisiniwo batwogire mu bufumbo oba emarried wife listegera musana ipala motinga abaana bebayikisekanye mukazi na muwala ebyo byaliwo oli muli na isomero mulembe gwagimabyo ebyo tebyaliwo wano abaana bafulume meeting dibemu ng'abaana bali waka ezirashira kwazira mwana kusoma kuba mu class olwedde emize mibi kiri ku isomero ensonga enkulu omusomesa oyo abaira akola ne ebintu ebyo ti musomesa yenka yabaire na ebyo ebisiyaga okuli ebisiyaga abaira yono n'abaana baife kyaba tuba tuli kwenda abazaire bajje n'abaana baiba bali ku geeti buli muzaire agema omwana wakole ki nsonga sister wange wano bamumpe era ekiraku batuwa abaana baife tukole ki kuba ezira mwana ajja kusoma wano ku EPMM ng'ebintu ebyo bikaliwa biri wano basoka tuza meeting let the students out of the premises of the school as the emergency meeting polisi bweba etuuse mu kitundu eyagala kujja kutegeera kigenda mu maaso mwongezi basaba mubeere bakakamu musembereyooko tuyingire tufune ekituufu. Omu ku batuula ku lukiiko olufuzi olw'essomero lino Ali Hassan Kitakule asabye abazadde okubeera abakakamu kubanga essomero litegese olukiiko lw'amangu ku nsonga eno. Homosexualism. As a school management, we quickly got together, and right now as I speak, I've just got out of a meeting we are in with the board members and some members of the PTA executive and the security team of Busoga to come out with a solution. I've just jumped out of that meeting to come and address the parents who are at the gate, and the message I have is that in the next hour or so, as a school, we are going to come out with a statement about the way forward in regard to the alleged issue
of our staff member in that very unfortunate event. Amyuka meya w'ekibuga Jinja Fazira Kauma akombye kwerima nti bo ng'abakulembeze b'ekibuga Jinja tebagenda kukkiriza bisiyaga mu kibuga kino nga y'ensonga lwaki beegasse ku bazadde b'essomero lino okulaga obutali bumativu bwabwe ku basomesa abamu. Essomero lyaffe lino nga likozesa abaana betukunga era betuleeta okusomera wano. Ensonga lwaki tuzitukira mu ng'abakulembeze twekunga n'abazaire na buli omu bwekigemako tufubagane obuli bw'obusiyazi wano mu ssomero lyaffe era ne mu buso bwakutwaliza awalala. Abaana ffe bali kwonooneka tulekujja kusoma bulungi bakoye kusosolera mu bitundu gye bawangaalira olw'omuze guno eno oguli very antisocial. Bino webijjidde mu kibuga Jinja nga abasiraamu bannaddiini okuva mu nzikiriza endala okuli n'ab'amasomero nga bwakamala okwekalakaasa olw'ebisiyaga. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kira Afande Mubi James avumiridde ebikolwa bino era alabudde ab'amasomero okwegendereza ebikolwa bino mu masomero gaabwe. Nti bansiyaze naye kimaze okutegeerekeka nti abaana bafiibyemwe mu galozi basiyaga abasomesa basiyaga abaana kitegeerekesa ensi yonna nti byemwe mu galozi basiyazi. Mukono lwaki awasa mukazi mwine